Jebale nnyabo. Kale ssebo nawe gyebaleko ssebo. Amanya gange nze Nakitende Viola. Soko bawe mutuulire. Nkuwalavu naye tosimula kati teryagamba nyweza gw'olina toyuga kuba gwe tatabulamu. Nakitende music atambula atya? Music tabadde mu mubi adatambula bulungi. Tatabulamu oleese ensonga. Tatabulamu nsonga. Amina. Ndiwo nakayimba kaze keka tatabulamu azze ku ndiwo. Oko omuntu ayagala okumanyako Viola Nakitende yani? Viola Nakitende ndi muyimbi okuva mu Sabula Management. Nguno mwaka gwenyimba kati gwa kubiri olimba lango lwasooka balita tosimula nenzako toyuga nenzako wankuza nina omubwati zilzil nina ndiwo then right now nolimba olupya balita tatabulamu. Ani awandise tatabulamu? Tatabulamu Digba wa manager yange yaluwandise. Okay. Akadde kano soko tubulire Viola Nakitende bagala mumanyako Viola Nakitende avaawa naye. Nze ndi munnaluweero ndi mulya nnaka. Okay. Music ono mulaba otya akadde kano nga wootuuse myaka ebiri ng'oli mu Sabula? Nze nja kwetwala ng'omutwaliraki nti nasooka luyimba lumu lwokka naye abantu ne balumanya. Kyensobola okugamba nti ne bazabibaza Katonda kuba byonna byonna yabikola. Twawulyako nti bakuba kyali bituufu? Ani. Bagamba nti bakuba. Nedda bannange nange mpulira biwulire. Abantu b'e Masaka bannamasaka mwenna njagala obbakakasa kino eno. Bannange Viola Nakitende bamukubangako. Viola Nakitende waali talina yadde enkovu. Tewali kiriwo just nange mpulira biwulire nga namwe mubiwulira. Nange neewunya bannange babivaawa nange mpulira biwulire. Viola Nakitende ne Bbawa bibogera bituufu oba si bituufu? Boogera ng'akyolowooza. Bagamba nti Bbawa oba ye mwami waffe tatabulamu. Nedda. Digba manager wange bambi tatabulamu wange. Tatabulamu agenda kujera nja kuba manjulira. Tatabulamu yani? Tatabulamu. Obudde bwonna ngenda abanike tatabulamu. Viola soko tubulire. Abantu bagala okumanyako katusubira concert budde bonna oba? Concert omwaka guno. Mukama wanabakkiriza obudde bwonna tujja kugifuna. Okay. Gye tusuubira. Abafaanizi b'ab'e Masaka bakwagala bw'obaka kibogeno balekera. Bannange bannamasaka mwenna mwe bali nnyo okwagala Viola Nakitende oba nze mbawe ki bannange. Neebuuza n'ekininza okuba bannamasaka kyambula ne Mukama abampeera byonna bye musinga okwagala mwe bali kumpagira ennyimba ngenda kwambayo ekya tatabulamu mukasabe ku Centenary FM mukasabe abanika kabakubire muzine tunyumirwe. Kati ninyo mu music ono kubamu okusoomooza. Kusoomooza ki kosanze mu bbali? Okusomooza kungi kuba nga bw'owulidde nti omuntu asooka okufaayo nayogera ekintu n'agamba nti Viola Nakitende manager Bbawa ye bbaawe bwebityo bibeeramu naye ebyo bigumira kubanga buli muntu omulamu yenna aba alina omwogerako. Olaba naye akazaalibwa? Naye akazaalibwa bagambye ekyananga kirina amatu. Okay. Kati Viola Nakitende bw'obaka ki abaana waliwo abaana bakwegomba abali mu kintu kya music. Ntanda ki gy'oyinza obbawa abali mu kuyimba naye nga balabira ku ggwe nga bamu bakwegomba gw'okikoze otya? Abayimbi mwenna abavayo oba abato kyosooka okulembeza kwe kusaba Katonda n'omusaba okuganja mu bantu abantu buli kyoyita nga bakyagala kubanga Katonda yawa okuganja ekyokubiri respecting abantu abakutandisa ebiseera ebisinga tubeerabira nnyo bw'obanga obaddeko omuntu akukwaseka nga mbe abanika kubidde kulimba lwe Masaka adde nga lukuba muwe ekitiibwa mu respecting oba afaana ate oba atya gwe mu respecting ekirala babeere bakakkamu ekyokusatu tebapowa topowa bwoba olina ekintu kyoyagala topowa kuba oli ayinza okulaba Viola Nakitende agamba nze yatandikire butandikizaawo najja nayimba nedda nange era nina wenvuddeko mabega nenvako emabega paka wentuuse wano eno tekivudde buve mu bbanga nedda nebaza Katonda tebawanko ku bucupa ate sikisabira bakinkole. Abakwagala bakufuna batya? Management bagifuna batya? Management yange tulina enamba y'essimu eri 0777 38 06 53 enamba yaffe nayo gikubako ng'olina business amba tukubira Viola biki obitegeera eri 0777 emisanvu giri esatu 38 06 53 bambi mukube ngolese mulimu ey'okumbuuzaako ngenda gireeta tatabulamu kati nno guno muddedo tatabulamu wafuna muzigo baby ebyange kuwa mukiro njagala okimanyi olina muzigo baby kankuwenze nga sekupimira baby kuba gwe tatabulamu.